Kaakati kano kannyumidde nnyo. Omwami gw'olaba oyo mu katambi akyadde mu maka g'ab'omukyala. Oyo gw'olaba ali mu kunoonya nkoko nkulu. Ali mu kunoonya nkoko nkulu mu luwombo. Oluwombo lwe bamuwadde bataddemu nkoko nkulu naye enkoko nkulu yo bagikwese. Kati bamugambye ginoonye bw'oba oyagala omukazi. Kati nga bw'omanyi omuko ng'ali ku mukolo agenza okukyala, babategekere empombo ziri ezaakula ne ziwola. Kati omuko ono bamuwadde oluwombo lwa nkoko nnamba ne bamugamba lulo lubwebwene ne balumuteeka mu maaso. Kati we balumutadde mu maaso, ssenga w'omwana, ssenga w'omuwala oba ssenga wa mukyala we n'amugamba muko, mukyala waffe ono ogenda kumutwala naye ku kakwakulizo kamu, bw'oba oyagala omukazi ono tumukuwe, oluwombo lulo tulukutadde mu maaso, nkoko nkulu tugikwese, twagala oginoonye ogirye. Bw'oginoonya n'ogiraba n'ogirya, omukazi ng'omutwala. Wabula singa kakutanda oluwombo luno n'olulya nga nkoko nkulu ekubuze, omukazi togenda kumutwala n'ebintu by'olese tetugenda kubikuddiza. Ogenda kuvuga emmotoka yo n'abaakuwerekeddeko muddeyo ewaka ewuwo nga tolina mukazi. Mu butuufu kano kannyumidde. Emikolo gino gisanamukko obubaddi bwe buti. Obuntu buno bulina engeri gye bunyumisaamukko emikolo. Omusajja ayimiridde n'atandika okunoonya nkoko nkulu ng'agirabako. Anoonyeza nkoko nkulu mu luwombo ng'agirabako. Singa kamutanda n'aginoonya n'emubula, omukazi tagenda kumutwala, agenda kumuleka kyokka nga gwe yanonye. Bw'agiraba n'agirya, kiba kiwedde ng'omukazi amwewangulira. Kati nga bw'omulaba awo ali mu lutalo lwa kunoonya nkoko nkulu mu luwombo. Mukazi we nno ye ali wali eri apanseko, omwami ali mu kunoonya nkoko nkulu mu luwombo, naye kati nkoko nkulu oginoonya bw'oti oba bagikwesewo eyo gy'otayinza kugiraba se. Bannabiye ginenjira bwe nti ntandika okufeffetta. Naye manyi bano abantu abakweka nkoko nkulu bayinza obba bagitadde mu muwuula gw'enkoko mu kisambi ne baginyiga eno bwe bati mu muwuula. Gwerinda nze akange ebyange nja kuyisa jjenje mu kkalu, kebera mu nkoko bwe nti nengisokoola ne ngiggyamu nkoko nkulu kuba tebayinza gikweka mu lulagala automatically. Kankutuuseko akatambi kano okerabireko, kannyumidde. Vidiyo yiiyo gimpereka like. Omukazi baba bamututte alimuka n'okuyumuka ekyobumanya weekugulira ebyana byano bigambye mbu alabika amaze ebbanga nga talya kanyama. Kamera bwe ebadde tennajjanga asontera bwezze n'alumako katini talina kakati nga sinaba kuba nti ate neeyongerayo, njagala okubajjukiza mmwe mwenna abakomawo okuva ebweru ng'oyagala okuba nti ate otambula at a lowest price. CEO Michael Airport Pickup weri okuba nti ate ekutambuza. Gwava ebweru ng'oyagala kuddaka osobola okuba nti ate onkoonako. Essaawa zino yadde tuli mu lutalo naye ennyonyi ezimu zitambula. Osobola okukozesa Fly Dubai, Fly Nancy, Ethiopia Airlines okuba nti otambula. So yadde waliwo embeera eriwo naye ate munnange waliwo ennyonyi ate ezitambulira ddala obulungi. So gwe wenna akomawo ng'oyagala okutambuza obulungi osobola okuba nti ate onkoonako bulungi nnyo. Ennamba yange ejja olaba ku screen yo ne ku WhatsApp kweri, osobola okuba nti ate onterako alo ne tusobola okuba nti ate tukwatagana bulungi nnyini ddala. Kakati nga neeyongeddeyo, mu butuufu g'amazima gogoogerwa mulimu ekintu abantu kye bakola nekyokunyumira. Mulimu akantu koolaba ku mukolo gwa muno ne kakunyumira. Kati nze akantu kano kannyumidde. Katriki ke bakoze omuko kannyumidde era kansanyusizza nnyo. Buno obuntu busaana ne bukolebwe ne babukoleranga ddala. Abako ne babateekawo kugamba
ebintu bino ne babiteekamu ku muzannyo. Ku muzannyo naye ng'omuzannyo gwa kigezi ng'era gwa kikulu. Nga gwa kigezi si bino ebizannyozannyo ebyekisirwa. Kati omuko ono ye kano ke bamukoze, ke bamuteze, nkoko nkulu okugikweka. Naye omanyi kye kitegeeza? Ne kambuuze, singa emubula omukazi bamumumma ebya ddala. Enkoko nkulu n'embula omukazi ne mumunyima. Alla, muba munkoze bubi nnyo bannange, muba munkoze bubi. Imagine bamuwadde oluwombo nga lwa nkoko. Nkoko nkulu alina okugirya mu mateeka. Omuka aba alina okulya nkoko nkulu, aba alina okugirya. Naye munnange bamugambye bw'oba tolidde olina okunoonya nkoko nkulu eyo ogirye. Bw'oba togirabye omukazi tomutwala. Musajja wattu ali mu lutalo lwa kunoonya nkoko nkulu, ali mu lutalo lwa kunoonya nkoko nkulu. Oba yagirabye oba teyagirabye. Oba teyagirabye. Mulimu abantu busebo obuntu bwe bayiiya ne bunyuma. Mulimu abantu bintu bye buyiiya ne bunyuma. Osobola okukola omukolo gwo nga si gwa bbeeyi nnyo naye ne gunyuma olw'okuba nti weetooloddwa abantu abalungi ab'emitima emirungi abaagaliza. Ate munange osobola okukola omukolo nga gubutaddemu ssente nnyingi naye ne gutakunyumira. Lwa nsonga nti abantu abakwetoolodde bonna baba ba mitima mibi, bakutunuulira bubi, bakulaba bubi, bakupinga. Kale kweggamba naye omuko omukazi atuuse okumulema, nze mbabuulira. Naye kati nze ompa otya enkoko ne nnoonya nkoko nkulu n'embula? Eyo enkoko kubanga enkoko nkulu tebasobola kugikweka mu ndagala ne mu ssupu. Era bw'okwatakwata mu ssupu bw'otyo ogifuna. Kati nze kye nsooka okukola, nsooka ne nkwata enkoko ne ntandika okugikuba ffinga. Enkoko ntandika okugikuba ffinga mu mpola wali bwe nti ne ngisosonkola muwula ku muwula. Kubanga basobola okukwata enkoko ne bagibinula ekisambi. Olaba ekisambi? Ne bakibinula ne bakwata nkoko nkulu ne bagifumitayo ne bakuwa n'otandika okulya. Kati bw'oba toli mujagujagu bulungi, nkoko nkulu eyo neeba egenda kukulema era omukazi oba ogenda kumuleka kubanga bataddewo kwegamba abantu babiri. Oyo bukakulizo bwa mirundi ebiri. Singa nkoko nkulu ekubula, omukazi omuleka. Kati mu buli ngeri yonna oba olina okunoonya nkoko nkulu eyo mpaka kuwulira bubi, oba olina okuginoonya mpaka kwemalizaayo. Okitegeera ekintu ekyo? So byebyo ebiri ku sayidi eyo. So omukolo guno gwabadde mulungi nnyo, gwannyumidde. Obukodyo bwe bataddemu nze bunnyumidde, bunkoledde, sijja kubalimba. Akantu ke bakoze kannyumidde, go ge mazima. So n'olwekyo nabala mukoppe bwe muti okusinga okukola ebintu ebirala ebyesittaza, osobola okukola ekintu nga kino. Omukolo gwo ne gunyuma naye ng'ate out of respect. So n'olwekyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu, mwebale kuba nti ate musubscribinga, saako n'okuba nti ate mufollowinga. Tanaba kuba nti otwegattako, genda maaso n'okuba nti ate okana mu kapesa ka subscribe omalizaako na mukade. Akadde ako kajje mu personalize okateeke mu all, nti bweteekayo video gw'osooka okugiraba. Mbaagala nnyo mwenna mubeere bulungi, mweraba.